oli muwuliriza mulungi owa 98 akawumuza 8 95 akawumuza 5 radio omuntu wa bulijjo tukwanirizaako mbeera ne bannange ennaku zino ndabula aluberito yali ku bwakigemuzi munnaffe Prosper Kabanda akyalumizibwalumizibwamu naye mwebale musagira agenze atereera DJ Dani yatutereeza amaloboozi ate Jesse Mukwaya n'atuteekayo ku mutimbagano sijja kugamba nti bw'ogenda ewali radio buddu ku social media ebintu bino byonna ojja bisanga bw'oteeka mu buteesi ekyakabbinkano kw'olulimi Oluganda ojja kuba bufuna ate oddemu obyetegereze bulungi naawe abaera akiise ensingo awo ensingo wejja okukyukira entereere bulungi olabe nga tewali buzibu bwonna bubeerawo tubeera ne bannaffe abavalekere restaurant mwebale nnyo mwebalire ddala tuteekerateekera obulungi abayizi bano mutuwa akacaayi mutuwa ebyokulya ebirungi tubeebaza nnyo temutu waliwo omuzungu kagamba nti mutudisappointingangako okuva lwe twatandika mu mwezi ogwokutaano lunaku olw'enkya tujja kuba tumaliriza akabbinkano kano wano era nga bwe muwulidde ennaku z'omwezi 28 tugenda kubeera kyannamukaakaawo mu katawuni bwe tugenda ate okutikkirira Ssaababbiikanyi ate radio obudde emuwerera omwaka ndowooza gunaaba gujja gwonna naye ayinza n'okutandika ne ttaamu eno ey'okusatu n'eri kuba ziba ttaamu 3 kale tweyanza nnyo tweyanzeege baleke mutugamba restaurant ekyeggulo kiyidde gendayo olye gendayo ofune akamera akalungi obudde bwampewo akacaayi weekali akalungi akalungiddwa obulungi kubira ku maneja buto 0753 67 65 35 atweyanza nnyo tweyanzeege ba Newmans bannaffe bano aba Newmans bakugamba nti ffe bakafulu mu kuyiiya obuntu obw'okulya obukuumuza ebirowoozo obuntu obukutwaliriza ebiseera manyi obeera n'obumpwakimpwaki ne bubaako ne byokola n'otulo tetukukwata mu ofiisi tebuzira bubeeramu mu mmotoka osobola okutambula ng'olya mpolampola n'oba nga olugendo olusindika bulungi nnyo tukugamba nti tubukola mu bika ebyenjawulo tubukola mu bumondo obuzungu tubukola mu gonja tubukola mu mawogola oba mu kasooli ne tukola buddadiizi tukola ne gundi ensigo z'ensujju ezo nazo tulina engeri gye tuzikutereereza bulungi ne zikuwoomera bulungi nnyo kale bannaffe aba Newmans bagamba nti ebyokulya byaffe twabibunya mu matundiro gonna mu supermarkets wonna mu ggwanga mwebiri gwe buuzabuuza nti mutwe ku bumpwakimpwaki bwa Newmans njagala bwe kiti bajja kuba bakikuwa bulungi nnyo kale tukugamba mu ab'amasomero ku kantiini mu buteere y'abaana bwa ssente nno ntono ddala ng'abaana beemugunyeemugunyeemu gwe naddala abaana abasoma preps bwe bubeerawo awo obeera ogaayako mpola ng'ate n'ekitabo kitambula e Masaka edduuka lyaffe liri mabega awo mu kikubo kya Baroda awo we tuli kale jangu obwo oyagala okumanya ebisingawo tufune ku 0709 79 69 oba 0702 92 17 18 be bannaffe aba Newmans twagala musonyiweko bannaffe aba Senior Computer Services International bakugamba nti ffe tuli mu nnyenda awo ku kizimbe kya Jagenda Complex tutwala abayizi abamaze P7 siniya ey'okuna siniya ey'omukaaga ate naawe nnaataasomako tukutwala ne tukubangula mu kyuma ekyo kyekalimagezi kikompyuta abulamu naawe tukuwaayo package nga ziizo n'otereera bwe wabaawo ky'otasobola tujja n'otugamba njagala package bweti ne tukuwa akadde ne tugikusomesa n'ogitegeera bulungi nnyo naye tugaba certificate zino wammanga certificate mu computer science information technology and computer applications certificate mu website design secretarial studies and office management certificate mu phone and computer repair maintenance certificate in business administration certificate in graphics and design and video editing certificate in accounts and finance management certificate in electronical engineering oba okuwayalinga amasannyalaze basomesa n'ennimi endala nga Olujamani Olufalansa
n'Oluswayiri. Tulina nno n'enkola ey'okusomerako online, ate ku nkola eno ya online ffe tukuwa kaddata k'okozesa ffe ne tukusomesa nga neno tozze n'osigala mu ofiisi yo naye nga wano atukusomesa bulungi nnyo. Awo nno ebigezo tutukola ebya UBUTAB, ate ng'abayizi bamaliriza okusoma ewaffe tubafunira n'emirimu bulungi ddala. Kale tuyine ku kizimbe kya Jagenda Complex we tuli awo mu Nnyendo, oba tufune ku 0759 82 24 51 oba 0773 27 6 57 be bannaffe ba Senior Computer Services International. Awo nga tubuddewo basebo ne banyabo njagala bategeeza abandabidde ensutta akasimu kange wakati w'okuva wali ekisoso n'ekyabakozi mu tawuni. Bw'obaawo baba akandabiddeko ka smartphone ako nkampeereza essimu etali yiye era togyesiba kejja kuleetera buleeta ebizibu bya bwereere. Kantwalira awo ekyabakoza ku stage, waliwo amaduuka 2 ewa maama Muzungu oba ewa Mulungi, okanteerewo awo n'ekirabo ono kisanga mukasudde kawungeezi kano kange akasimu kange baba temukatwala mu nkampe kakole emirimu bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kaseereza ekika kiveeko wagayogera ekika ate kijja kuleetera obuzibu naye ekika wamma kaseereza kasimu ojja kaba okuba okafunye kampe tokatwala ate akafu akafunye akajje nako mu bwangu nnyo ekitali kirungi nnyo. Baana mmwe gye muli ka Yesu tubadde tumanyi tukuwonye n'empwe obubaka bwa ka Yesu n'obwoli tubumalirize bulumu. Ka Yesu oviiridde wa? Omukulu w'essomero omwami Sendagire Hamuza akugambye tomuswaza, akutte mu ndyanga ye ng'omukulu w'essomero n'akuwa entambula nnene. Mwebaze yiino ndowooza tufune naka special ke kaba kakuzzaayo. Kale bano mikwano gyo nabo bambi beerekereza byonna ne bagamba ka Yesu totuswaza. Kuliko Jesipake da promota Nsibambi Sharifu HP2B oba wa mwaka kyole simanyi Pastor Preacher nange kale akukwasiza n'ekyawandiikibwa kiri mu Befeesi Musemakula Lamulati bano naba senior 5 Nandago Nwaswira Hazurati Lubega Uzairati Lubega Serukeera Twisingwire Nakalema Namatovu Queen Nakalemone Nantebe Waganda Nkobazambogo Ndawula Godifure bano nno bonna bakwagaliza buwanguzi n'entambula bagikuwadde. Mulimu tusiime tumwebaze Beni Kamusiime Najibu Kayizi Kyalusi Sewante Josh Mukisa Ebo Nakachwa Proscovia Yiga Daniel Jeno oba Jeno waki bajja kukuba emigo gweyiga Sempijja Shirafu Mugwanya Ivan bano ba Mugwanya okuva wali ku Mukisa Ebo basiniye ey'olubereberye bonna bakugambye bali babegawo muli nno ne Jeno Yiga musiniya 1 kale Nabachasfidat Anita Muwonge Giovanni Sengendo Isaac Buzarenge Giovanni Nabukeera Elizabeth bano nno ba BCM soldiers Bismarck Basima Boniface Muganza John Mary Tumulamye Rauben ayina byona Kereva Nakyeyune Kawusala nabuyiseewo weewaawo. Kaakati bano abayizi ba St. Monica senior ey'okuna ne ssenyu lingi bo baagaliza Ssenyomo Mike obuwanguzi. Bano nno mulimu Mubiru Alan Sembatya Jamiro Namata Enjo Nanyomo Fazira ne bagamba tunnange ka Yesu tomutya. Ono n'agamba atya kama Katonda Walesa Galubindi
ono agambye nti ye Najjinda Ase Naziwa Immaculate Mugumya Ronald Ssenyondo Derek Kizza Paul n'abalala bakwagaliza Ssenyomo obuwanguzi. Ono agambye nze head boy St Monica High School Kabwo agambye akwagaliza buwanguzi ye Shafiki. Ono agambye nze Annette Mary Wayinu ne Nalubega Shadia okuva mu St Monica High School munnange bakwagaliza buwanguzi. Ono agamba nti ye head prefect Nakibuule Immaculate omuzira Mpologoma agambye nti Ssenyomo bakwagaliza buwanguzi. Oba mukazi amwesobolera ka Yesu. Eno bino byo bibuzo bye walonze. Amateeka mbadde mugawulira. Wano gwe nga bwe tuba tukubuuza gwe tolina akakwakkulizo konna. Naye Wakayima muzeeyi Ssenyomo omuyita n'omweyitira. Kubanga woogwiramu ennyukuta ne bwebeera ebyo obubonero obwo nga bugenda. Akabonero kamu kutataaganira n'otagalira mu Wakayima wa munno. Akalala akabonero ke k'okuwanika omukono oba okuyita Wakayima ng'essaawa ye tennaba kukola kikkoona. Awo nawo tukujjako akabonero kalamba. Ate era amateeka gano agabeera mu kasasambulabbwa tugatwalira ddala mpaka ku mpaka ez'akamalirizo. Mukiwulidde? Kaakati ka Yesu tutandise bwe tuti ew'omukulu Daniyo. Ka Yesu omukulu w'ekika ky'emmamba aweebwa kitiibwa ki? Obubonero busatu. Ssenyomo kino nakyo tukigirewo ddala. Omukulu w'ekika ky'envubu aweebwa kitiibwa ki? Ka Yesu okitutte? Akigaanye. Oyo gwe tuyita omutaka Kayita tuvuddeyo awo. Ka Yesu tugeze ku kibuzo ekyokubiri. Olutyatya kye ki? Ssenyomo? Ndeka. Zino nno z'engogo ezitegekebwa obulungi nga bazisibye bulungi ne basogolerako amabidde. Kyembadde njagala kyokka. Ekibuzo ekyokusatu. Omukazi yenna bw'azaala omwana ne bagamba nti yazadde n'atuukirira aba mwana ki oyo? Bakuwa obubonero busatu. Ekibuzo ekyokuna. Emmere oba ekitole ky'ettooke omukyala ky'asooka okubega ku muwumbo gw'emmere n'akissa ebbali kiyitibwa kitya? Era ngambye ekibeko. Era ngambye ekitole nakyo kyogedde. Mukulu Ssenyomo agaanye. Ekyo kye tuyita ekifampewo. Katugende ku kyokutaano tuli mu kasasambulabbwa. Mpaayo. Omuzizo ogwo gwokka ku luyimba ekitiibwa kya Buganda. Bakuwa obubonero busatu. Okusinga gyembadde njagala nti teruyimbibwa kiro ng'obudde buzibye tetuyimba kitiibwa kya Buganda. Era bano baddaniyo be batera obbikola eyo nga bagenze mu bidongo era nga bakikubye. Katugende mu katuuso k'engero. Genze mu ngero. Ebyakuno tebiisoboke malayo. Ssenyomo nga bamuwayiriza mukazi mukadde. Ssenyomo muwa akabonero nga bamuwayiriza mukazi mukadde. Ka Yesu tugenze wano. Gaaluleeba. Lugero.
Ssenyomo kitutte? Oganye weekubye. Gaalule baganyiweebwa wa mwoyo. Ogamanya? Kale nkuwummuzaamu ebibuuzo bye 7 biwedde. Ngenze ew'omukulu Ssenyomo Tereera. Ono gwe bayita Kasasambulabbwa. Bino bitaba Ssenyomo. Amaaso gwegezze eno amaaso eri gajja eyo gy'ogatsagaliza. Ebitabo ebibeera mu lusuku lw'Omuganda biyitibwa bitya? Wakayima ka Yesu. Obimanyi. No tuyita olunywankoko. Ekibuzo ekyokusatu. Ssenyomo. Kimaka kika kya ttaka. Litunnyonnyola. Ettaka ery'oluyinja. Ka Yesu olimanyi? Nno ly'ettaka lino erisimwa wansi eyo wala kale mwe lyemutera okuyita layimu. Eryo eryeru eryo lye tuyita kimaka. Kale tugeze ku kibuzo ekyokuna. Owulira? Mwattu buno obute bw'abaana bange bwe buliwa? Obuwummumpu bakwobonero busatu. Ekibuzo ekyokutaano. Oluyimba ekitiibwa kya Buganda lulina ebitundu bimeka? 3. Wakayima ka Yesu obitwala. Yogera obwogo mpe ansa. Mpe ansa ka Yesu oba kale. Katoyogedde n'ebiba ebitundu 5. Ne bannange baana. Okimanyi nti ka Yesu agize bw'ati. Ate tukolera mukama tuli kuledi. Gwe ne baana mmwe kwasembule kyenkakasiza abasomesa muti mukyayimba kitiibwa kya Buganda. Ka Yesu abigizibwa n'agamba timukyakiyimba ka Yesu towagala. Kubanga tewali mwana wano gwe nabuuziza ku kitiibwa kya Buganda n'akiyita. Kale wamanga tugende wamma Ssenyomo. Ekibuzo eky'omukaaga lugero. 2 maaso. Birabwa mu Wangaazi. 3. Obusenze. Bukalamuli. 3 nabo babukuwadde. Tweyanziza nnyo tweyanzeego omulungi awuliriza. Okyali ku leediyo budde ey'omuntu wa bulijjo. Njagala nno okujjako eyo muwagize abantu nga 2, 3, 4. Muwagize abaana bano tuwulire gye mugwa ate ng'ennaku z'omwezi 28 lunaku lwa mukaaga bannange temutulekerera mujje ekyannamukaaka ku wiikendi ejja eri byonna mubijjeko mujje ekyannamukaaka tuwoomerwe olulimi Oluganda. Abaana bano bawoomese olulimi Oluganda. Wangi kwoli nno ku mpewo kabonera balungi tuli kyannamukaaka nga 28. Oli ku Ssenyomo. Kale tweyanziza. Ssenyomo wangi oli ku mpewo gyebaleko Butalejja balungi. Masaka oli ludda wakati oli wa mwami Ndugu ogudde wa ka Yesu gy'oli. Kale ssebo tweyanziza kwa Yesu awo otegedde tafaalirize. Alo owaayi wangi gye tuli ssebo enkuke balungi nga mulabye n'akasana. Ogenze ne ka Yesu. Kale alo kwoli mwebale kuwuliriza esemba buli balungi.
Akasana kabayisizza bubi nnyo. Amiina. Ogenze naani? Era mbadde mmanyi bw'olina okugenda naye. Kale ssebo batulabire. Gw'osembyeyo? Wangi? Ekayinja? Ka Yesu. Kale bambi. Tweyanziza omulungi awuliriza tujja kweyongerayo. Ka Yesu tuddinganye ekibbo na mmere olupapula lwe luno. Mala kuddamu kulukulaga. Tukyaleppuka na ngero wali nakubuuzizzaayo engero bbiri. Okiwulidde? Olugero olwo ekibuze eky'omunaana. Ogutaggwa. Tereza ekirala. Wakayima Ssennyoma kitutte? Guboolanya abataka. Bakuwa akabonero kamu. Ka Yesu ekibuuzo ekirala. Ky'otonnalya. Busatu. Ekibuuzo eky'ekkumi. Kamunyo w'empaka. Wakayima? Akubya nnyinimu enduulu. Akubya nnyinimu enduulu Ssennyoma muwe akabonero ke kalamba. Nkujjeeyo eyo ka Yesu kakutwale ku byawano leediyo Buddu yegenda okuwa school fees naye tuba twagala okuba ng'ogimanyi bulungi nnyo era ng'ogigoberera bulungi. Nkutandise bwe nti mpayo abantu babiri bokka abatusomera ku mawulire wano ku leediyo Buddu b'omanyi. Bakuwobonero busatu. Ekibuuzo ekirala. Pulogulaamu eno bagiyita dda mix. Ani agikola? Otumuteeba omulala. Nkutidde kyekyo kyennyini. Bakuwobonero busatu. Ekibuuzo eky'ekkumi n'ebisatu. Waliwo pulogulaamu wa? Ebeerawo lwa Sande ku makya. Bagiyita Sunday special. Ani agikola? Super BJ. Manyi abo bakuwobonero busatu. Ngenze mu bisoko. Obudde okugayagaya kisoko kitegeeza ki? Kugayagaya kye ŋŋambye. Teeba ekirala. Wakayima Ssennyoma akigaanye. Kufuna mitawaana minene. Towulirangako abantu bagamba nti obudde bugayigayi. Tugenze ku kibuuzo eky'ekkumi n'ebitaano nkuveeko. Obutabaako w'okuba mukono nakyo kisoko kitegeeza ki? Tereza ekirala. Essaawa ekkubye. Butakubulwa wojja buyambi kubulwa akuyamba. Ngenze ewa Ssenyomo. Olugero olw'omunaana. Olugero olw'omunaana lugamba nti afuna aduula. Olujja lukalambuzi. Ddamu ky'oyogedde. Olujja lukalambuzi. Kuliko akabuuza. Ye kaataddeko. Akataddeko. Tetulumu. Wakayima. Naye Wakayima tetujja ddumu kubanga olujja lukalambuzi. Tetubuuza. Banene mbabuuliridde wano nnyo mbagamba nnyo n'abasomesa bammwe ekyo bakibagamba. Olugero buli lw'olugjamu ennyukuta emu oba n'olwongerako akantu akalala lufuuka. Kati awo tubadde tetukuwa ku mutendera guno tetugezesa olujja lukalambuzi. Ekitegeeza nti abalimi nanga nnyingi weezira. Tugenze ku kibuuzo eky'omwenda. Ssenyomo obulwadda. Bukaze ekkubo ku lwazi. Busatu. Ekibuuzo eky'ekkumi.
baleke boogere nga bamugambye gwayagala busatu. Ekibuzo eky'ekumi njagala ompeeyo abagenyi babiri bokka ababeera mu pulogulaamu tugunjuke. Hajati Salama lwakiina eryamutuba waleetaddeko Kayesu ekitwala akigaanye. Hajati Salama Mutuba n'omukulu Namugera Francis Xavier. Wuliriza morning sports update ani agitukolera? Jukolonadi Matovu Jukolonadi obubonero busatu. Program eyitibwa Tumusinze ani agikola? Mulangira Kalema. Mulangira Kalema. Wakalima Kayesu akigaanye oyo bamuyita omukulu Matias Tebuufu okujjako kati lwataliiwo. Tugenda ku kibuzo eky'ekumi tukwati twamuwadde twamubuuzizza babiri. Tugenze ku ky'ekumi okubeera akawuggwuggu kitegeeza ki? Kubeera nga tolina kyokola. Nga tolina kyokola. Wakalima gyali? Nedda. Bino ebintu ewaka babibavuma nno bibavuma. Kino kitegeeza kubeera musiru. Kuba nti nze simanyi nti waliyo omusiru. Kawuggwuggu gwe ekitegeeza oli musiru aba akuvumye. Kale tugenza ku ky'ekumi okumira ekintu obugobo kisoko kitegeeza ki? Oyo yeddaniyo dijje. Ekyo okitutte Kayesu akigaanye. Ekyo kitegeeza okumira ekintu nga tokigaayizzaamu. Timutera kola naddala gammwe abalenzi mu basennyomu mmwe nga mugudde ku nfene ennene. Oyagala ogiryeko wano otandika okusulayo emiwula. Ndaga omwana omiwula agimira bugobo. Aba tagaayizzaamu. Okitegedde? Tweyanze ng'omulungi awuliriza ebibuuzo 15 eby'abaana bano bwe bityo bwe bigenze. Kaakati tugenda mu katuuso ka bwino. Bwino nno wakwennyula. Era bwino tugabirawo obubonero 10 dambirira. Ate obubonero obwe 10 ffe kwe tusinziira, naye buli nsobi gy'okola tugenda tukendeezaako tusigalawo bwe tukuwa. Tugenze engeri ey'okubiri egamba nti batabani ba ggulu n'ennambi bwe baamala okulaba kintu ku nsi baddayo mu ggulu, naye olumu abavubuka abo badda ku nsi ekiro nga kintu ali mu mattansejjere. Ente ye ne bagimubbako ne bagenda nayo mu ggulu. Kintu yagenda okukeera enkya yakwata mu lyampiki. Musajja wattu n'azikubamu ne zaaka omuliro, anti obutaba na nteeyi. Kyali kitegeeza kugenda zirakumwa enviiri gye zittirira ng'omuddo, era n'abantu gye batambuliza omugongo ng'obwato. Bwe waayitawo ekiseera Nambi n'adda ku nsi yekka. Yasanga Kintu ng'akaaba ng'akomba olw'enteeyi. Ko Nambi nti ente ye bannyina baagitwala mu ggulu, naye yava agamba Kintu agende naye ewaggulu akime ente ye.
Kintu yasitukiramu ng'atega ogw'ekyayi nga yessa mu ddene n'ennambi. Ggulu gye yakuba amaaso nga muwala we azze balerana ne Kintu. Ggulu kwe kwaniriza Kintu era n'emboozi n'egwa amakerenda. Bagamba nti koonooweeka tokalinda kusaaba ttaka. Kintu teyali mubi n'asaba Ggulu awase muwala we nnambi. Ko Ggulu nti oba oyagala okuwasa muwala wange ojja kumala kuyita bigezo byange bye naakuwa. Ko Kintu nti mpulidde Ssaalongo. Ekigezo ekyasooka kyali kya kulonda mu nte za Ggulu ezaali ng'obuloolo ente ye ate n'omwana gwayo gwe yali ezadde. Komaawo kubanga ka Yesu bw'onooyongerayo tubadde twakuwadde obubonero 7 ne tubusala Ggulu obadde omusoma Ggulu kati nga olinga agamba eggulu ndawula n'agamba akuwadde obubonero 5. Ssennyoma atandikirawo ku paragulaafu eyo eddako awo. Wano waggulu awo waggulu wakomye wali awo wennyini ka Yesu waakutte tandika. Ekigezo kino Kintu yakiyitako bw'ati. Yali yeebase ekiro evvuuvuumira ne lijja ne limugamba nti enkya bwe mutwala okulonda ente ye n'ennyana yakoma mu nte za Ggulu. Lijja kugenda ligwe ku nte ye era ne ku mwana gwayo. Era obudde bwe bwakya enkya bwe gwali Kintu n'alonda ente ye n'omwana gwayo mu lugana lw'ente za Ggulu. Ekigezo ekyokubiri Ggulu kye yawa Kintu kyali kyakwasa bibajjo bya lwazi abireete kubanga Ggulu enku ezaakumanga omuliro gwe ogw'okwota gaali mayinja amaase ku lwazi. Ekigezo kino Kintu yakiyitako bw'ati. Embazzi Ggulu gye yamuwa bwe yamenyekamu wabiri ng'agezaako okubejjula ebibajjo by'amayinja ku lwazi, eggulu eribwatuka. Abaganda lwe tuyita kiwanuka ne limugamba yeesege ave ku lwazi abeere walako nalyo. Olwali okuva awo eggulu ne libwatuka bwe ppwa. Olwazi lweyasaayasaamu ebibajjo by'amayinja. Kintu teyali mubi ng'asiba bibajjo by'amayinja ng'atwalira Ggulu. Bamukumiremu omuliro ogw'okwota. Kintu bwe yayita ekigezo kino Ggulu n'amugamba nti kati njagala onkimira amazzi era amazzi gange gankimirwa mu kisero. Ekintu tekyali kibi ng'akwata kisero Ggulu kye yamuwa n'agenda emugga. Yakaananga kusena mazzi nga mu kisero gayitamu buyisi. Musajja wattu n'asoberwa. Kale tuweereza akatabo ako bakuwadde obubonero 4 n'ekigambo kyenterezezza wano nga ka Yesu akisomye bubi era ozzeemu n'okikolamu ensobi. Obubonero buli 4. Kale tweyanze ng'omulungi awuliriza. Twagala kukwebaza bwebaza okubanga tutambudde naawe okuva lwe twatandise. Njagala kigemuzi atwala akadde ke atunule mu bubonero naye nga njagala okujjukiza ku bannaffe ba Senior Computer Services International bakugamba nti abaana mu batuwe. Abaana bamaze okusoma
abaana abamala okusoma naawe yamala okusoma jangu tukusomese kompyuta ogikugukemu omusimbu nga bwe yakugukira ebigo tube nga tukuwa buli kimu kyonna ng'osobola okukitegeera obulungi. Omwana asomedde ewaffe tumuwa certificate mu bintu bingi nnyo mu ekyo ky'okuguseemu tukuwamu certificate ate ng'ekkirizibwa ekitongole ky'ebyenjigiriza mu ggwanga anti n'ebigezo tukola bya wubutaapu. Kale mutusange wali kujja agenda complex awo mu Nnyendo tuli ku 0759 82 24 59 oba 0773 27 6 57 be bannaffe ba Senior Computer Services International abali wali mu Nnyendo tukugamba nti tulina ne online courses ate bwe tukuteeka ku online course ffe tukuwa data gw'okozesa si kwekwaza nti ate data yampeddeko ekintu ne kimpitako tweyanziza ne tweyanzenge tutambudde nammwe mwebale nnyo bannaffe aba Newmans bano bo babumpwakimpwaki ebintu bino tetukyalina nnyo budde buddawaka kusiika soya kusiika kasooli kusiika binyeebwa kukola biki ebyo ebiryo by'ensujju ebyo bye musuula ffe tubikutereereza bulungi n'okirya n'okwemuguuna ne weenuguuna. Kale tukugamba nti twakuleetedde edduuka wano mu kibuga Masaka weeriri bw'ayagala okusuubula ebingi ennyo ojja kutufuna ku 0709 96 09 0709 69 63 oba 0702 92 17 18 be bannaffe aba Newmans batukolera obumpwakimpwaki obw'ebika ebiyitiridde. Bannaffe aba Valley Restaurant mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mututambuza bulungi mu kabbinkano k'olulimi Oluganda. Njagala kutegeeza ndowooza katandika okutegeeza bannaffe bano abaayitawo mu kabbinkano k'olulimi Oluganda nga mwe muli Jumba David owa St. Stephen's Kyotera, Sekyanzi Joram owa Masaka Citizen, n'Endawula Nicholas St. Pochanokuzi n'anaayitawo leero n'Owenkya nti ku lunaku lwa finals mwe tusimbula nammwe wano mugendera mu mmotoka ya leediyo Buddu mukeera nnyo kubanga ffe ku lunaku lwa final wano essaawa egenda okuwera emu nga tuvuddewo. Kale muyina okukeera ennyo ne tusimbula nammwe kubanga mmwe bwe tugenda nammwe tumanya nti ebintu biteredde bulungi byonna byonna. Era abayizi abaayitawo tubatumayo abantu babiri gwe ne bw'oleeta 10 naye abo ababiri ffe tugamba ye muzaddewo taata ne maama oba oleese basomesawo babiri ffe tetulina buzibu abo bo be tukolako mu birala byonna. Ka Yesu tumira abantu babiri. Tumirako omukulu w'essomero lyange Sendagire Hamza nentumirako ne bazadde bange bonna omuli Mr. Butagala Moses Katera Francis Wanakweli Nathan nentumirako n'abasomesa bange n'abayizi bannange ku ssomero bonna. Maama simuwulidde bw'omutumira ne maama Butagala Mazzi ne kojja wange Kalima Fred ne Katete John ne Mutera Kalima Fred Paxi oba kubanga waliyo omulala. Kale tweyanziza naye nono w'okwadiwe yawali emateete mutumireko. Nentumirako omulamu wange Gordon. Abamulamuwo ne bwe yazigiza entambula entambula ne bwe yaziyitiriddemu obuneneko ali mateete nga wuwa okuluddange embirizi kuddeno nga ng'ogenda kalawundi about awo. Kale tweyanziza tweyanzeege senyomu tumirayo abantu nga basatu bana. Ntumirako HM wange Nakanwagi Esther Deputy Bakunda Enoka Dosi Mulumba Madam Fausta Tichamuwawu Mike Kalimanzira Nakibuule Jjajja wange Najjuma Rose mama wange Nakigude Farida Mugumya Ronald naye bakirasimenti bange bonna
nga classmate bonna obatumiddeko tweyanze nnyo omulungi awuliriza njagala kuddamu kujjukiza nti empaka zaffe ez'akamalirizo ku lunaku olw'omukaaga olujja olutali luno olw'okwosa enkya naye olw'omukaaga olujja tugenda kubeera awo Kyannamukaaka mu ggombolola y'omukulu Kalema Silas ow'erinnya bwe nakugamba nkukoowoledde ebbanga ddene era ndabira ku ssentebe oyo Kalema Silas mugambe nti mutoowa akugambye kunga bannakyannamukaaka bonna babeerewo kasita n'embeera ogimanya ebinzebinze ey'akalulu gwe bw'otoobako neko gw'onoomanya nze tonkubira enduulu mu kaakati mbadde nsaba mu muganda wange ngambira ku leediyo buddu awo nange sijja bikola naye njagala ku lunaku olw'omukaaga ffenna bannange tukoowoddwa mujje wali Ekyannamukaaka kumpi ab'Ebukunda awo ab'Ekaabuwoko abaawo wonna mujje Ekyannamukaaka wali mu katawuni we tuba tusiiba nga naffe tugatta ettaffaali ku nnyaffe Buganda ng'abaana bano nabo batubuulira bye balina ng'abaana bano batuyisizaamu mu ebyo byonna bye bakoze eki bye basomye kaakati tube nga tumaliriza ate mujjukire nti waliwo n'okuwangula ebirabo bingi guuni mukulu kyeyuno wa St. Peregrine Nakatoogo ekirabo kyo bw'omalako wiiki ejja nga tokinomye wano oba nga tokitumizza ojja kukisanga Ekyannamukaaka gye tujja kikuweera olabika wayagadde ku kino nawali ku fayino naawe obeeyo nga olina ekirabo ekirala njagala kuddamu bakyukiza akasimu kange baaba kensudde dda naye abadde ambuuza ekika naye nga kaseereza ate naye ayina yaseereza bane kaseereza akasudde awo wakati ndowooza okuva awo ku luguudo lw'okumasannyalaze awo kukoolaasa awo mpaka kyabakuza tewali walala we kagudde awe wati awo bw'oba nga wabooda oba ani akalonze baaba kampeereze tekaliimu nno nnyo ssente nnyingi nnyo ka mitwalo nga 10 bw'oba okaguze mu dduuka kaseereza va ku zino ez'abaddaniyo ze bagula obukadde obutaano ez'amapeesa katugende ewa Kigemusi afune akadde tufuneko omuyizi ogu agenda kufa Yesu ntunuulidde bubi sinze tweyanziza nnyo bannaffe abawuliriza twebaza nnyo abasomesa baffe mwenna abateeseteese abaana bano twebaza abazadde abakkiriza abaana bano okujja mu mpaka zino naddala abasomesa abo ababawerekera waliwo abasomesa abawerekera abaana bano n'olaba ng'omusomesa afa n'omwana we gw'asomesa kirungi ekyo bannange mwebale kufaayo ate neneebaza abaana obutaggwangamu maanyi omanyi mulimu ebigambo ebiterebula nze byesikkaanya nabyo bannaffe abawagira abaana baffe bano naye ate n'omaliriza nga wansi omuteereddeyo nti tonswaza takuswaza gwe nga bw'otaaswaza muwe buwi maanyi nti genda lwana masajja lwana makazi tulabe nga tuwangula naye bw'omuteerako nti ate tonswaza obeera ng'agamba nti azze kukuswaza naye eyo tuvuddeyo kubanga nze buli ajja wano abeera muwanguzi obuvumu bwokka okwevaamu najja wano kimumala okubeera omuwanguzi olwali tubadde n'abayizi babiri tubadde ne ka Yesu Keren ow'Amateete Comprehensive era nga mu kulonda akalulu ye yalonze akalulu nnamba emu nga yasoose ku muzindaalo ne tubeera ne Ssenyomo Mike owa St. Monica SS ye yalonze akalulu nnamba 2 era ne mu mabaasa bwe batyo baalonze malonde buli omu n'alonda by'ayagala tumubuuze twatandise n'ebyobuwangwa mu byobuwangwa n'ekibuuzo ekikwatagana n'ekika mwe kigendera so bwe tugenda mu byobuwangwa ka Yesu yalonze obubonero 9 ne tugenda mu ngero n'awangulayo obubonero 3 ne tugenda ku bikwatagana ne leediyo buddu nga okimanyi agikuba budinda obubonero 9 mu bisoko n'agamba nti twamusibye ejjiribwa teyafunyeewo bw'asomye bwino n'afuna obubonero 5 omugatte n'aba nga afunye obubonero 26 ne tugenda ku Ssenyomo Mike ebyobuwangwa nga n'ekibuuzo ky'ekikamu okitwalidde yafunyeewo obubonero 3
bwe yagenze mu ngero nga yeegiriisa bwegiriisa ng'ekikotta enva n'afuna obubonero 12. Bwe twagenze mu bibuuzo ebikwatagana ne rediyo Buddu n'afunawo obubonero 3. Ne tugenda mu bisoko n'agamba yabadde agenzeeko mu luwummula teyalonzeewo. Bwino n'afuna obubonero 4. Ne yeegiriisiza mu bibuuzo byaka Yesu n'amulondamu obubonero 3. Tugenze okugattagatta nga Ssenyomo Mike afunye obubonero 25. Olunaku olwaleero ne tuba nga tuyisizaawo ka Yesu Keren n'obubonero 26 okweyunga ku banne ab'oluzannya olwakamaliriza. Tweyanze ng'ekigemuzi waffe ku ka Yesu. Ate Ssenyomo mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kunyumisa muzannyo guno, ate mwebale kutambula ebbanga liri lyonna, mubadde bazira. Tubagamba nti abanyumazi babadde epakeji bagenda gibakwasaawo, tubaagaliza byonna. Ka Yesu gwe kugamba ku Lwomukaaga essaawa emu ekusangibwa n'ennaku z'omwezi 28. Olwa bannange bembadde nabo nga twogera n'okusabira Prosy Kabanda kigemuzi waffe atereere bulungi. Ku Lwomukaaga tubeere naye, tubagamba bugambi nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.